Rukunjiri Produce Cooperative Union yatandikibwawo abeegassi mu mwaka gwa 2020 e Kashoroza mu ggombolola y'e Nakajeme mu disitulikiti y'e Rukunjiri. Bano batandikawo pulojekiti y'okulunda embizzi ng'emu ku nkola y'okwekulaakulanya. Newankubadde ekitundu kino kimanyiddwa okubeeramu abalunzi b'ente, bagamba baagala kukyusa nabo batandika okuyingiza ku ssente ez'amangu. Embizzi emu esobola okuzaala abaana 10 mu mwaka gumu n'emyezi ng'ebiri n'ezaala emirundi 3. Ekyo ne kigifuula ensolo ezaala nnyo. N'embeera y'ettaka mu kitundu kino naye esobozesa bulungi okulunda embizzi. Embizzi ozirundira ku eka ntono, olina kataka katono, osobola okuzimba ekiyumba ku fuuti 10 ku 10. Ekitongole ki Microfinance Support Center kyabakwatizaako mu kubawa ensimbi okukola eddundiro ly'embizzi ery'omulembe. Zino baazigabira ebibiina by'obwegassi ku bwereere. Bawa seed in the form of pigs, ne baziwa ezo groups ezaali za reunion. Then kuvaawo ne tukola ddala mu mukago kyetwalise MOU okulaba nti union egenda ku implementinga okuwa free seed to our community. Bano era baliko abalunzi okuva mu disitulikiti y'e Rukungiri, Mitoma, kw'ossa ne Kannungu be bawadde embizzi eziwerera ddala 400 ku bwereere. Geti yasalawo nti esosole nti abantu bamembers baayo babeere ba kitundu kya Rukungiri kyokka. Kati kitegese ebibiina ebyo 94 buli kibiina tujja kubanga tukiwa seed ya pigs nya. Maze kutunga empunu yanje inatwire nagito wanje nagirisa ruti ya kabiri kuza kuzaara kandi omumpunu 25. Barabereze empunu akika yagira obworo atikaseba kari kwenda kwisha atinyega muki akasente ebyo yobikoma nga gwe bakola buli omu nafuna obuvunaanyizibwa okuluma ogw'okulunda. Kitegeeza obubbi buba bukendeera kubanga omuntu talina budde bw'okuza kulowooza kubba abali ku mbizi ye, abali ku pulojekiti ye. Basoose kusomesebwa ku nnonda yaazo ez'amagoba. Boaz Tuhumure nga yakulira Microfinance Support Center mu bbendobendo lya Kigezi ategeeza ng'eddundiro lino bwe liyambyeko mu kuliikiriza pulojekiti za gavumenti endala okuli ey'emyoga kw'ossa ne Parish Development Model. Abamu sente ze bafunanga seed capital mu myoga gyabwe bafunye omukisa ate okwakisesinga quality seed ya pigare wanate ngeri cheap. Ate aba PDM be basinze nnyo okufunamu kubanga bo bafunanga sente sikinomu ku Parish Development Model aba individuals. Okusinziira ku Microfinance Support Center, enkola eno yakubunyisibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.